Omu ku bannamwandu ba Sseggirinya atabukidde Luwemba Luswa era n'amulangira nga bw'asiiba mu ngoye z'omugenzi. Ono amugambye yeesonyiwa ebintu nsonga za famire kubanga si ye mwogezi wa famire. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lwa Luwemba Luswa okuvaayo n'alangirira ebyafudde mu nnanga butonde nga Sseggirinya kuba n'omwenda gw'ayina abana. Ono yavuddeyo n'atabuka kubanga naye y'omu ku baagudde ku buzibu olw'omwana okubanga si wa Sseggirinya. Oli mu ngoye z'omugenzi mu leekaani tosana gulande suuti emitwalo 4 naye naawuleekanira abakazi omubaka be yaleka azaddemu. Abaana si bafu n'osaka n'osinika nnyo amannyo omanyi abayimira nga bazaala omwana oba ango gye bateekamu omwana sikulumbangako naye buli tivi gyogenda okisamako n'otandika n'ekisiraani kyo ku microphone z'abaani wena oli masuuti gw'omufu oba omuzimu gwakulinnye. Sseggirinya teyeegattanga misana yeegattanga kiro emisana yalinga akola mirimu gye saawa z'otugamba otya ati waliwo tumanyi kyokanga bonna be yayagalako waliwo bamanyi bw'aba yali akwagala nnyo kiki yakulekera kumala kikukaadiza emmotoka ku byapa ku ndagano teyakuwako yadde n'ekimu leka kwefuula nnyo yali ategeera omugenzi oli omutegeera mu ofiisi so si mu kisenge na mu maka ge era oli olina wookoma okitegeera omuntu alina okubeera mu nsonga zino okuvaayo okwanukula ye Kasagga ne Robert gwe bino biveemu wajjanga kiyambi ate gwe wayamba yafadda gwe wayamba yafadda ate kala kusajja ketagala soka twala butabika mukamulize nga mukeegendereza obusibu obukuli ye wali ayagala lwagenda okugenda kugamba nti ngenda kwebaka n'ono. Ate bo abayaye ba NRM abalabwako nga bagerekera omukulembeze w'eggwanga Uganda nga bagenda okulaba nga bamusanyukirako okusobola okuggyayo empapula wali ku kitebe ekya Ddondo ne basobola okuba nga bakuba abantu wamu n'okunyaga amasimu g'abantu. Poliisi yasobodde okuba nga ebakwata. Mutabani wange mulese yaabo naabone naye amutusirira bwerere mwatuleka muno mutese twamusanyisa bano famire zaabwe zaalabiddwako nga zirajjana olw'okubanga abantu baabwe tebalabwako ate nga baabawa omutwalo n'ogumu 2 okusobola okubeera nga bayiyunga ku kigaali kino. N'abakyala yamuggyayo ewaka yamukima ku makya basooka ne babakima ku Friday ne babatwala nga babagamba balamwajja ne babawa ogumu 2 ne baddamu ne babakima ogwokubiri we babawadde t-shirt n'obukofiira mbu bagenda kumukulembeza jambu sente batuuse omukwata n'abakyala tannalabikako amasimu yagajjeeko. Ate ye omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine baamulaze essanyu ng'ayingidde ekibuga Mbarara ng'agenda entuŋŋamu okuziika era bw'ati yabadde agenze okusobola okuba ng'awerekera eyali omulwanizi w'eddembe era munnamawulire Chopper Clare eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono yayogedde ebigambo bingi ku mugenzi era ebimu ku ebyo bye bino. Naye bandi awo olunaku luno ngenda okuwulira kano kagoma kalubendera nga kirudde azanya kayimba kange era nagwagenda ngamba uyu mulenzi bamuyita Bobi Wine nga Chopper yaliko. Nali so proud ogwo gwe mulundi bwe linnya lyange lyasooka okuwulibwa mu Western Uganda so siri mukyamu okugamba nti omukyalo ono gwe tuwerekera kati ya introducinga mwena gye muli mwandibadde temumanyi mwena singa tyali Chopper. Lwaki ngamba bwekyo? Because all of you majority abasinga kumwe mwantegeera lwa music politics yajja luvannyuma mwali temumanyize Kyagulanyi mwali manyi Bobi Wine era ebyo byonna omukyalo ono yankola bulungi nnyo era forever nembanga mwa respect. So teyakomaawo after that yali December 2001 wayitawo emyezi 2 mu late January 2002 ng'afuna essimu okuva Radio West eyankubira baali bamuyita Blackman Ambrose oba akyaliyo
yali presenter ebangamba yafuuka kati RDC mugambe nkyamujjukira abe natula mu ntebe jamulinyisa asuke ku RDC. Ate y'omubaka Ssekitoleko owa National Unity Platform ng'ono n'akiikirira abantu be bamunanika era nga ye yadda mu kifo kya Minisita Chrysostom Muyingo akooya abantu abamulangira era abamugamba nga bwe yababulako oluvannyuma lw'okulondebwa era akomyewo mu kaseera k'okulonda ono abagambye nti olaba n'omwana asobola okubula omuzadde abulako nnyina olonze yakamala emyaka 4 gyokka mu Paalamenti abagaye bamuggyeko akajanja kubanga kati akomyewo. Gundi yatusuula golaba osuulawo omwana wo teriyo bana bali wano ng'abaana mwabasuulawo teriyo bali wano nga bazadde bammwe mwabasuulawo kati mutandika okwekwasa omuntu ow'emyaka 4 eyakakulembera 4 oyagala akyuse ki ku Uganda eno gye mulaba buli ali wano akuba kasipi mu musipi gw'oyongeramu katuli kapya saidi eno teri ayongeramu keeno teri agazi yeno buli omu afunze eno teri agejja era agejja mubuuzaako obubuuzo agejja bw'aba agejja mubuuze gugijjuva gw'omunene obujjawa abantu bakoga buki bukozi kati gwe ngoga nze nina okubanga nze naabawa ne sayizi kubanga ebintu bikalubu era ebiriwo wano mulaba bannaffe bali babadde tebalabika emyaka gyonna kati bali wano basooka na bipande era tebajja nakujja bipande byebiri ku kkubo byebiri ku bikondo by'amasannyalaze nze sinnakuba na bipande kubanga ennyama ensava tebagikubira kasadde era ebipande bw'oba olaba mpeetaaza kiwano eri atandabye. Nze Shafiq Lwanga eno ye Fik Media nkwagaliza ebyo byonjagaliza.